Uganda Airlines yatandikibwawo yali President wa Uganda kati omugenzi Idi Amin mu May wa 1976. Ennyonyi eno yatandika okusaabaza abantu mu mwaka gwa 1977 wabula ebyayo byakoma mu mwaka gwa 2011 nga n'okutuusa kati Uganda ebadde terina nnyonyi zisaabaza bantu. Wabula gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Museveni yavaayo n'ategeeza nga gavumenti bw'eteekateeka okuzzaawo ennyonyi y'eggwanga n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyenfuna n'ebyobulambuzi. Therefore, the NRM government has decided to start a national airline to stop the outflow of this money and to end travel inconveniences to Ugandans. We are now finalizing the modalities. Therefore, my dear Ugandans, I can confidently tell you that the future is bright. Mu April omwaka guno gavumenti yasse omukono ku ndagaano n'abaddukanya kampuni ya Airbus mu Bungereza okutandika ku mitendera gy'okugula ennyonyi. Airbus 333 kyekika ky'ennyonyi gavumenti ya Uganda kyegenda okugula era ng'ennyonyi eno tekinologiya waayo atuukana n'omutindo gw'ensi yonna era nga etuuza abantu 206. Okusinziira ku bakungu okuva mu kampuni ekola ennyonyi zino, ensi nga Uganda ennyonyi ey'ekika kino ejja kugiyamba nnyo naddala mu kutandika bizinesi y'okusaabaza abantu mu byennyonyi. That's because it has the lowest risk and the lowest operating cost in that space. The A330-800 for Uganda is going to make that airplane even better. So 12% lower fuel burn versus the A330-200s a day. We're offering the beautiful new cabin as well as more range, fuel efficiency, lower seat mile costs. Abakulu okuva mu kampuni ya Airbus ekola ennyonyi basambaze n'ebyo ebizefulumira mu mpapula z'amawulire nga Uganda bw'eri ensi yokka eyagula ekika ky'ennyonyi eno. In Africa, some of the most popular operators of the A330 today are South African Airways, Air Mauritius, Egypt Air, and Rwanda Air. Akulira kampuni ya Brussels Airline mu Africa Felipe de Themedit atubuulidde ng'amawanga mu Africa bwe geetaaga okutumbula omutindo gw'ebisaawe byago bisobole okutuuka ku mutindo gw'ensi yonna okusobola okufunamu ennyo. One of the most important challenges there is in Africa is the airport infrastructure. Now, we are quite lucky in Uganda, we've got a very good airport infrastructure, but it's not the same in several other countries. Now, luckily, many of the African governments are investing into new airport infrastructures to make them more safe, to make the transfer of passengers much more easy, but also to make sure that there are no airport congestions, because an airport congestion limits the arrival capacity of an airline into an airport. Okunoonyereza kulaga nti amawanga agalina ennyonyi zaako gakulaakulana mangu era nga Uganda erina emikisa emitangaavu okwekulaakulanya singa egula ennyonyi zaayo. Ennyonyi eno eggula obukadde 259 eza $. Aaron Mukama, NTV, Toulouse, wano mu ggwanga lya France.